Hala y'omu ku bazannyi b'ebikonde abasoba 20 abadde mu nsiko ekiro ekikezo olwaleero mu lwana oluteekeddwa ku New Obrigado. Ono abadde attunka ne munnansi wa Sudan Ahmed Majid mu buzito obwa kilo 72 oba buyite middleweight. Olulwana olugenze okumekerezebwa nga Munnayuganda Ahmed Kabona ya Awangudde ng'akubye Ahmed Majid ekikwentonziranga mu luzanyo olwokusatu era abawagizi be ne babuna essanyu. Ahmed Kabona agamba olulwana luno terubadde lwangu obulayi bazza abawagizi be abamuwagidde nga tebakoma ekimusobozesezza okutuuka ku buwanguzi. Omusajja nabadde nsuubira mu kubira mu lawundi esooka, omusajja agenze kuyingira oba mu yakubiri oba yakusatu abadde alemeddeko bwayimuka bwe bamugamba guma, naye nga nze neetegese bulungi era ngenda kukola ekiddako. Ono mu ngeri y'emu alabudde abalowooza nti bamusobola ono munda mu ggwanga nga mutwalidde John Sserunjogi. Abo ba John Sserunjogi siina budde bwabwe, siina budde bw'aba Sserunjogi. Nze bampita Kabona Ahmed nja kuba omuntu mwana abo ba Sserunjogi tebansobola. Mu lulwana olulala miriddaku Ahmed Shaban akubye musimami Nicholas Biribamba n'awangula omusipi ogwa National Super Lightweight title. Bukyanyingira professional mbadde n'ekirooto kya musipi, ekirooto kyange ekisooka nkifunye leero era njagala nnyo n'obankwatako bannaye neetaga promotion mbadde neeteekamu kaseeda akatonotono. Mu nnwaniro ezinyumidde abalabi Kayiwa Jamil Okutiya akubye Ntesa Joseph mu mutendera ogwa kilo 57 oba guyite super featherweight. Disani Mubiru agudde maliri ne munnansi wa Congo Jedi Kabango mu mutendera gwa kilo 54 oba guyite super bantamweight n'abazannyi abalala. Ate mu kikopo kya Africa Cup of Nations